ngamba sente nazifunye kati tukola tutya emugazo nazawudde nanga nti nafunye 10 mwaka naye ngenda kuyiga endala saali mubi nange ninkwata olukomo ninkubira namuleme oli mwanyina wani wakyagula kati jukira nayo kakiiko ebiseera ebyo Kyeyamaani Nyanzi yalina obutakkaanya ne Kyagulanyi era lumu katono bakubaganireko ku kitebe bakereeka twali mu lukiiko nkugambye Kyeyamaani Nyanzi nakwata ne laptop yoli nagisika nagiba wansi nafuluma nga Kyeyamaani Nyanzi amanya agajjawa olwongo olutalo we rujjidde Kyeyamaani Nyanzi yali atandise okweyagaliza entebe ya Lord Mayor nga Kyagulanyi amugaa togigendako kubanga twagala tuseewo bali mwezo waisa tumufunire walaga nga ngamba Lubongoya ati bye nagambye wasa okudde waabwe ate naawe ngamba atoyagala wano ate nawe wandibadde ogende omuyigo mazoletayo kasente akati banno badeta za ate fe butwali kwaka kakiiko waliyo yawangayo sente fe wali mwakunyanga bali bannamwe nga tukunya beebweru. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga oba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Yo izono muzimuddiza era ne twambuka waggulu we twali tusololeza sente temukwata mu kittabu oyo ntuzimuddiza ekyo nekimu kaakati ne tugenda maaso n'okusolooza sente kati maaka bwe yeemulugunye waavaayo bakansala abalala bangi abeemulugunya abaali batandise okulaba nga indicators ziringa ezibalaga nga batagenda kufuna ki kaadi kubanga Kyeyamaani Nyanzi yaleetawo embeera eyo nti yalina abantu be yabeeranga ku lusegere nabo kweganga bamutambulirako nnyo ate nga balina bannabe baserunjogi waliwo abaana abalongo ababiri abeene Makindye ne bannaabwe nga bali kulozi naye kyokka ate nga bali yabagyeko sente ate nga balaba akukuta ne bano bwe yeemulugunya Kyagulanyi n'ateekawo akakiiko k'abantu babiri kaali kakulemberwa Aisha Kabanda ow'Ebutambala ye Deputy Secretary General oyo naye ndijja ne mbabuulira engeri gye yalondebwamu Deputy Secretary yali aradisi mwena yanti yali wena yafaayo n'abanga akola statement agamba tugenda baku naye nja kubabuulira engeri oyo naye gye yajjamu okufuuka Deputy Secretary General kakati omulala eyali kakiiko ako baali babiri kaali kakiiko naye k'abantu babiri bwe bwe akola wali Gordon Semati ono yali yeesimbyewo ne Muzamiru Kibedi Seegumire emitiyana mu mitiyana North abo be bantu babiri era Sematiko Kibedi yamukuba Aisha Kabanda n'awangula kati ng'akakiiko ako n'asoma n'ennamba zaabwe ez'amasimu ze baawaayo nga kajja kuyambako tusookedde wano Nuupu nga yakatandika okukola kati twagala okubalaga bino olugendo lwaki weebiri akakiiko ako abantu bangi baakakubangako baakubiranga bamemba baako nga bakubira Aisha Kabanda ne Semati munaye eno batujjako sikyende eno kati nga omulimu gw'akakiiko ako kugumya ki kugumya abantu abali kakiiko ako amanya okugumya bano abagibwako sente okubagumya temufaayo kaadi zijagabibwa mu butuufu kubanga ago amasimu baagakubanga nga kaadi tezinnagabwa munaye eno olw'ensonga nti mulimu abantu abalinga abajega nga bwe bamala okutuwa sente ate bagendeyo mu bitundu ne beewaana ze kaadi ne beewaana era mu kibiina kya Nuupu mu kalulu ka 2021 omuntu eyasooka okufuna kaadi mu bantu bonna abawaayo sente
yali Walukaga. Lwaki jo nabadde ne Walukaga? Ye yasooka era ojja omubuuza alabe ne sheeru. Omubuuze sigwa ye yasooka okufuna kaadi mu bantu bonna oba wali oyagala kifo kyo bakifo. Lwaki yasooka okufuna kaadi? Iyo naye ensonga yali. Tuwe abantu baagala information jo nabadde ne Walukaga nga ndi nayo kubuuza ku biiti katono beeyuze era show eri wano kumeka tubuulire ye lwaki ye yasooka okufuna kakati Walukaga njagala otuwe era Walukaga bwe bamala omuteerako stamp tebamuwa enfulazi nze gwe yasooka okuweereza gundi eyo WhatsApp nanga nti nze nze kaadi ngifunye kati nkubira chairman Nyanzi mugamba naye lwaki atumukozewe mu ate kati Walukaga ndi abayimbi abo bamanyi alekana ataka sente olwo batema baana aboogera ennyo ataka sente ate Walukaga kuba mu oluyimba manyi tulina engeri gye twakazinzeemu jjukira akasente ke tetwakateeka kuziri mwakalya twakalya kandi naga ndi awo noyeka bamuwe mangu kansa akasente mwakalya esente bwaliwo ze twalyanga ate zonna twaziwangayo si kulya mwakumpaja tetwakoleranga bwereere mbwe abaali kakiiko abaali bakola emirimu ate batusasulanga omusaala kakugamba ne mugamba kamubbire wagambye ffe sente twakolanga bwe ekifo we kibaako abantu 5 bonna ne baleeta sente oyo gwe tujjeemu ne tugamba nti ono yasinze nnyingi gwe yagenda okufuna kaadi baze tuteeka mu kibiina kati zino ez'abaana abanaffe tutemaatemaitwabo tebafunye ezo nga tuzitema mwalya sente mu lukwesikwesi kati twali lukwesikwesi ate kiti lwaki nazo sente bazireetanga already ekibiina kyali kyetaaga sente era twaziwaayo ate zino ze mwalya kati twakoleranga bwereere tewaliwo omusaala babagamba mwayinanga kutema ku zino anti twandiridde ki tewalingawo omusaala kati namwe ne musala amagezi posi mwali ani nani chairman Nyanzi Namuleme nange kakiiko kaali k'abantu basatu kubanga tekwalinga lisiiti sente era gundi yatunyaga gundi Alozias teyawaayi yatuwa miliyoni 7 era inatuwa 10 n'atunyaga kyokka nadda mawulire ne yeewaananga we yatuwa 10 naye nga yatuwa meka 7 asatu n'agakuba kakati oyo aba muntu mulamu ate nga kaadi twagimu yensonga ki teyadda mufuna kaadi yotolaba nti no teyali muntu mulamu ne munyiiga ne mukyaddamu wakaadi twanyiiga era namugambirawo kasita atandika okusamasa ne mugamba togenda kugifunayo akalulu akata ani yali awo akulembedde ekintu kyokufuna kaadi zino kyokugamba nti waliwo abaateekayo sente wadde yingi ne batabawa ffe twasalangawo basatu era kakiiko kange kati tudda wano Bobi Wine Zambaali akosoe gye tulimu ye Nansana kakati Nansana luli kaadi twagiwa Wakayima tuwa miliyoni z'ekikumi mwamika mwabiri yazituwa kashi sagalaga nti no bamugaana era nanga nti yasingayo na kizimbe ki kubanga era bwe yali azituwa yanga nkwegayiri bwe sifuna kaadi mpedde bwe sifuna kaadi nkoze eki mpedde nyumba yange egenda yalinga ku bulaadi abeera ku bulaadi era ku luno nangamba naye kati ku luno kinaba kitya ne mugamba ati olina okuleetanga bisatu wakati olwedde olinkambe nanga nti sijja kutta era Zambaali n'ayingirawo kati Zambaali ajja Zambaali wajja Zambaali tumugatta Zambaali 001 Commander Kaweesi ali maziga saawe kuba be baali ku mbira nyawo jukira Kaweesi luli yajja mu 221 yajja talina kye yatuwa gamanyi yakozesanga manji talina kye yatuwa olw'ensonga nti luli jukira yali azze ng'agamba nange njagala bwa pulezidenti nga bano abantu abavaayo mu biseera ne bajjayo empapula z'obwa pulezidenti bantu 3 meka y'omu ku baali bajjayo empapula bw'ayagala bwa pulezidenti kakati bwe yamala ne yeegatta ne banna abatonotono ne bajja eno nga bamanyi basobola okufuna kaadi ez'obwereere kubanga ate munaye oli abadde ayagala bwa pulezidenti kati azze ku bwemuti twazibawo kakati era n'ajja independent era n'agwa kakati ku mulundi guno Zambaali bwajja ne Kaweesi najja kati Kaweesi luli alina ebigambo byayogeranga ebitali nga birungi era agamba nti yatuwa sente ate nga teyatuwa kati Bobi Wine n'anyiga naga naye akasajja lwaki kagenda katwogere mpoza kaba wa sente akakiiko kamwe kalipotinga wa Bobi Wine we kale genda maaso kaba wa kituufu akasajja kano kaba wa sente nze gwe yayita Bobi Wine era esegeeza
Commander 001 naye yali abafera. Luli yali atufera bufezi teyawaayo wadde sente naye nga yali ayagala kaadi naye nga talina kyawaddeyo. Kati ne tumugamba mukola atalina sente tafumita linda. Era bwe kyali. Ne tumugamba ate kakati ffe tunoonya sente z'amafuta. Ate tugenda president agenda kutambula kati oyagala sebo kadi kweyabwerera. N'agamba siina kyenina n'agenda. Yesimbawo independent nakola byakola. Naye n'asigala nga atwogerera amafuukuule. Ate nga Bobi Wine yali agambye nti omusajja oyo wadde nti embeera ye tali bulungi. Naye ayinza okubaamu omulamu mukalulu akakola ki? Akajja. Kubanga Bobi Wine yali akimanyi. Lisiti yonna twagimuwanga ey'abasasudde era balina okufuna ki? Kaadi. N'ateekako n'omukono. Kakati Kaweesi Zambaali bw'ajja. Ne Kaweesi ate akola ki? Akomawo. Kaweesi bw'akomawo ne mugamba nti n'angamba kati luno ndi mwetegefu okola buli kimu. Yeewaddeyo tunda ebizimbe bibiri ebiri ekatooke. Luno ndi mwetegefu omanyiwo. Ekatooke bibiri kati biri awo mu sitensi. Ale mbu ye chairmanira weekya. Chairman. Kakati n'angamba ku luno nkomyewo ndi mwetegefu. Ndi mwetegefu okuteekayo ki? Sente. Ng'amaze otegeera nti atalina sente tafumita ki? Lindaazi. Ne mugamba kati omanyi. Olwebyo yali ngamba nga Zambaali yakatandika okujja. Nemugamba ngenda kusooka njogereko n'omukulu. Omukulu yange? Kyagulanyi. Enyende magere mutooge. Kyagulanyi nangana naye ate Zambaali naye mumanyiira. Musajja waffe ate wa mawulire. Adde atukubira akadirisa wali oluusi tebaagala tukyaza n'atuyisaawo awo balometa biki. Ngamba naye kakati naye kola ki? Naye yogera naye. Olabe ye talina kyayinza kugira. Kati nenjogera ne Zambaali. Yaba inanga nti agenda kukolegana ne mukama waabwe director Tini Kalisi. The director waabwe wali ku NBS. Nangamba ngenda kukolegana naye tulabe engeri gye tufunamu ki sente. Nanga sente mekane mga milioni 2. Mutunda ki? Busanga. Kati bagenda bawa 315 za moto. Ko badde kina. Ekale ndivuddemu. Kakati ezo sente ziba nyingi. Nsi nyingi. Kati yataddemu ki? Nga ku sente otabuka. Kirwaki Bannange nkenjogedde kaakato togazaate gwaki genda mu maaso bamugaa milioni meka 2 akati nanga akaddeyo nankubira essimu ekyo ekiro nanga ensonga kati ndi muzikola enkeera nankubira nangamba akati ngenda ggulu onze ogenda ggulu nti ngenda kufuna ggulu ayagalayo ewali banka ngenda ggulu onze ebyaddala kati nkubuulira byaliwo nangamba ngenda ggulu nangamba naye ngenda kusinkanako ko najatinamyalo mugamba sibanyo ajatinamyalo bayamala namusinkana ayinza okuba yamusinkana kati enkeera najja nangamba sente nazifunye kati tukola tutya emugaa zonna zawudde nangamba nti nafunye 10 mwaga naye ngenda kuyiiga endala saali mubi nange ninkwata olukomo ninkubira Namuleme. Namuleme yo oli mwanyina wani wakyagula kati jjukira nayo kakiiko ebiseera ebyo Kyeyamaani Nyanzi yalina obutakkaanya ne Kyagulanyi era lumu katono bakubaganireko ku kitebe bakereeka twali mu lukiiko nkugambye Kyeyamaani Nyanzi n'akwata ne laptop yoli n'agisika n'agiba wansi n'afuluma nga Kyeyamaani Nyanzi amanya agajjawa muganda wa oyali yakajja mu kibiina atebe bikola mu kibiina tonyumya muganda wange oli baba muto wa muntu ali bajjamu kuba yeno sale taso agisika kujja jolooza kompyuta n'agikasuka abasajja balina amaanyi kakati munnaye olwongo olutalo we rujjidde Kyeyamaani Nyanzi yali atandise okweyagaliza entebe ya Lord Mayor nga Kyagulanyi amugaa togigendako kubanga twagala tuseewo bali mwezo Waiswa tumufunire walaga okiraba Waiswa ere bali bamaze omugunda tumufunire wakola ki nga constituency gye bamubalidde eyo yabali mwezi kati ate nange mwolwo olukiiko ate olutalo lwange nange ate lutandika osituka kati olutalo lwange nga luli wano nga mbagamba nti nga sinategeera nti ate Nyanzi baagala omusindikawa mu Kawempe South kati ngamba Kyagulanyi mbagamba nti nedda Waiswa mufumbira ddeyo Busoga ngamba nti eri gye bamuzaala ye waabwe kati wano yawuya wangula
tokiraba kati ekigendererwa kyali sanga ate no constituency nga twagiteekamu omuntu omulala twatusobola ogijjayo okitegeera kakati awo tufunamu obutakkaanya Bobi Wine aga nti tugenda kuddamu tusinkane mu nnaku nga bbiri tufuna meeting emagere essaawa 8 ogw'ekiro ku lunaku olwaddamu meeting eyo yeyasalawo yeyamala egobe mu kibya negamba Nyanzi genda mu Kawempe South kubanga ate mu North bali tubalirayo nalukola kuba constituency atujagalamu ssente tuba tunoonya ssente mu mbeera yonna nga omukembeza asobola okubeera nti tuba twagala ssente bawulira kati tuli bawagizi omwali mu kintu mwe muli bawagizi kakati munnaye nga tusatutema bwe tutyo kati nga ngamba Kyagulanyi nga muganze njagala kujjawa Kawempe South kati nga agamba lwaki togenda mu Kampala Centre Lubongoya nga agamba nange njagala Kampala Centre nga ngamba Lubongoya ati bye nagambye wasa okudde waabwe ate naawe ngamba atoyagala wano ate nawe wandibadde ogende kati mazoletayo ka sente akati banno badeeta zaabwe ate fe bwe butwali kwaka kakiiko waliyo yawangayo sente fe wali mwakunyanga bali bannamwe nga tukunya beebweru fe ab'omunda nga tewali akunya munne kanso weeyongere okiraba kati Kaweesi nkomawo Kaweesi ingini Kaweesi 001 commander Kaweesi ajja mugamba Kaweesi wayogera ebigambo bingi embeera eyagwa ku Kaweesi yembeera eyagwa ku Roy Sembo ensonga ezagobya Kaweesi kumu makati zezimune za Roy tezina njawulo zizennyini kumala kalulu kabiri abiri mu batandika okwogera ebisonga baswansuka ate era nabalabula era kyobola bane ekyamazima gundi Roy Semboga naye yalina obuwagizi naye yalina in fact yali asinga ne chairman naye olw'okuba nti waliwo biri ebigambo omukulu yali yabanaabira dda mu maaso kati nze ngamba Kaweesi muga nti omukulu si musanyufu bigambo byayogera luli aga nti byaggwa byali byabufuzi konze kuloba okimanyi naye omusajja si musanyufu aga nti ngenda kukola buli ekisoboka ndete sente zonna zibeetaaga omanyi bwayogera n'amaanyi ndete sente zonna zibeetaaga ze ndi komanda bankuba ebipande nemuga kali nakuba ebipande yabikuba paka nga buli luguudo yabikuba paka ehoyimu nabikuba paka nabikuba paka nabadde ne mukwano gwange General Christopher Damuli so nkutumiddeko director wa Crime Intelligence nangamba nti munasa nanga buli we yali ayita nga bipande bya Kaweesi yesingane mwa Museveni nga biteka ne mu constituency ebinene nabisanga egeyo kira Entebbe eyoyo nga yasula ye yali tabanye wakoma nogenda ko negushema yaita birimbalala ejinja wali ekipande kya Kaweesi noba yali abadde ki Kaweesi yakuba ebipande nina ne naliwa nalirira nebisanga nga biye ingiriya Kaweesi Kawempe kati Kaweesi akola ebyo byonna atandika okugulirira abaana bano abali ku election management committee okitegedde atandika okubawa ssente abaana bawadde miliyoni 5 miliyoni 3 abawaaba basuutu soja abawa 2 anti bamutembeete wali bawage bakekemaamaanyi yajja n'ekimotoka nga alina n'abantu abamuliko bangi bambadde bigaadi n'ekimotoka bakitwalira awo ekimotoka nga amaze n'okuseetinga poliisi ejjekola ebyo byakola eyo yonna yali seeti kati ne mugamba Kaweesi era bw'akola ebyo byonna nze abaana bankubira banga nti akasajja katukanuune naye nankubira ne mugamba nti ekisaasi Kaweesi togenda kufuna ki kaadi nangamba ku byenkoze siyinza butafuna ki ani yamugamba ayi nandi ne mubuuza ani yakugamba obikole nemugamba ku ffe abali ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina olina gwe wali oyogeddeko naye nanga nti nze nkwatagana ne bana abali kakiiko kati jukira akakiiko ako bakyusa eyali akakulira ne bateekawo ono omukyala Semutayi ono owawa ow'engulu ow'omumaafu ne bamuteekawo kati bamuteekawo nangamba nti ngenda kuyita mu Ssebuufu nemugamba abo bonna bolaba kakiiko k'ebyokulonda
ne wona abawa ssente mmeka tekuli asalawo ani afuna ki kaadi saagala bakulimbe. Akakiiko k'abantu basatu ke kasalawo. Akakiiko akasalawo weekali. Kakati ate olwonze ne Chairman Nyanzijukira Bobi Wine atandise otuseeseetula kubanga twali tumuyisaamu eggaali eyo mu nkiiko ze nga nange mpagira Chairman Nyanzi asigale ku baloodi mmere kuba nawe nali njala kujja mu Kawempe South kati ate nga saagala kale ne banisindise mu Kampala Central saayina buzibu naye ng'abantu babiri besaagala nga saagala Lugongoya saagala Wayiso bakola ki era ekyo nabagamba nti abo beesimba mu Kampala oba mu Buganda ngenda kuva mu kibiina era nakituuka bakola ki no ekigendererwa kyange kyaliwo ekyo olaga mutemamu no ekigendererwa kyange kyaliwo ekyo nti bw'obeera nga twetaaga kugaziya bukulembeze mu Uganda nga ddala kituufu twagala bwa president tuve mu kulwanira obufo wano mu Kampala wano ne mbagamba nze niwe mbaseesimbyewo siina kyenfiirwa naye kasa tuba nga tugaziya Lugongoya bw'agenda mu West n'ajjayo ekifo kimu kijja kutukolera kubanga FDC ebadde ne bamwijjuke ndowooza nga mwijjuke eka yaliye naye era ng'olaba nti FDC egamba gyendini naye amaanyi kati Lugongoya bwe yandigenze Lugongoya ne mubuuza namubuuza na mu lukiiko ne mugamba Lugongoya ewammwe luddawa gye bakuzaala watuufu naga nti nange simanyi kubanga abazadde bange bakulira Bunyolo ayi ne tugende Embalala ayi jjajja wange ali Bushenyi kati nga ne byayogera byenyi tebikwataga ne muga kati gwe nkuvuddeko ne mugamba Wayiso kizibu ki ky'olina ewe Busoga naga nti waffe naye ebizibu bingi konze bizibu ki nga nemugamba lwaki kubanga ewammwe bwe baba tebakwagala tebasobola kukwagala watali wammwe sagala bakulimbe olaba n'ababbi bano ababba omubbi omutuufu omugezi tabba ku kyalo era kyenkugamba era naye bamukubireyo ne bamutabaga nti omwana waffe base wa bwerere abadde n'empisa nimbagamba bwe mubanga ebigendererwa byammwe byakufuna bifo nze ekibiina nkikoze eki nkitakati era meeting gye nasembayo okubeeramu yalimu abantu abo nze Bobi Wine abasatu nga nze siriiko baliko Lugongoya Bobi Wine Wayiso nze nga ndi waakulu ng'era tetunnakkaanya ku nsonga kya Wayiso nimbagamba Wayiso ne Lugongoya ekyo tetuliyenda kukikkaanyako wali sigamba kuba ne batukana okungamba mu ndabika nsosola amawanga nimbaga sikusosola amawanga njagala tugaziyo obukulembeze okitegeera ogende eggulu ng'waliyo omubaka wa Nuupu ogende mwakyo ekyo kyekibiina ekitambula naye tosobola kunoonya bwa pulezidenti nga gwe ababaka oyagala banoonya mu kitundu kimu okiraga ne baŋŋamba kati ensonga ezo biki kubanga kati olaba e Busoga Nuupu yafunyeyo ababaka 8 Wayiso adde nasobola kubeera omu ku abo naye kati bwe nava mu kibiina ebigambo bye nayogerera Nuupu n'enzija lyenze nzikubamu era nayogera nga ndi wano ne mbagamba Wayiso ne Lugongoya bawangwe nze ng'ebyobufuzi mbivaako kyonzize mbyogiriisi nga mmaze okulaba kubanga ebyobufuzi mbimanyi nga mmaze okulaba nti tebasobola kuwangula kubanga abantu bagenda kutulaba mu kifaananyi ekyabanoonya ebifo byo nabyogeranga mu nkiiko nga ne Bobi Wine waali okitegeera kakati munnaayo ne tutambula nze ne ntuuka ekibiina n'ekigamba bwe nkivaamu sigala ngamba Kaweesi kubanga nagenda okuvaayo nga maze okonfaaminga Zambaali kaadi agimaze ono tagenda gikola ki in fact nze mbadde wano nga siri mu kibiina nga nvuddeyo naye nga buli agenda okufuna kaadi mumanyi nga mumanyi newobuuza producer waffe nali nga mugamba wano gundi agenda funa gundi agenda kubanga nali manyi ekibiina bwe kitambula faaza tasobola kubuulira oli bw'olaba nti Seeka akubuulidde ebife wamufuti mu muzikiti be basomesa ddala sabiki ate gwe notandika okumuwakanya nga ate gwe oli Peter owakanya tusobola faaza ali mu ekereziya akugamba nti eno omuliro gwakangomga nti leka naawe nga Kaweesi atunda ebizimbe bye kakati Kaweesi yamala najja independent nayiwamu sente nyingi ebipande bino ng'alowooza ajja kuwangula olw'okuba akubye ebipande bingi kadi bagimumye n'agakanzi eki independent ekitegeeza awayiriza awo we yateeka ssente wali yaguliriranga bali balala talina muntu gwe yagulirira wankizo bino byagamba nti Kyagulanyi yatwala ssente ze Kyagulanyi teyatwala ku ssente ze amuwayiriza ekyo kya bulimba
kubanze yayagadde bwagazi defending Kyagulanyi naye yayagadde ayagala NRM emukwatirwe sente naye kamuwa amagezi nze nali mu State House juzi nga nsibambye ajja Latifu Sebagala bano bawaga bakabuusa Latifu oyo muyayi President Museveni yabagamba ebigambo kuba baali baagala abawe ssente buli omuze yateeka teyabawa n'abagamba ekisooka ataya mukole sako mbateremu ssente kati nabo bagenda beera nga babuloga n'abagamba atayagala kukola sako ayingiremu NRM butereevu noonye ekifo w'enkola ki kyoba olaba nti ye bwe baava entebe Isibambi yayingirirawo n'agenda n'atungisizawo essaati eyayereekeera kubanga option zaali meka naye agisatira yayambu nagenda okulaba gundi zino teziteredde akamaniro kalina beera wano nga kalyeni kakati gyemugamba kakati yasatirira nsati president yabagamba ekintu kimu mukole sako ey'abaagwa munoonye bannammwe abaagwa okitegedde abaagala okwegattamu era nze mpa Stephen Kaweesa amagezi ayingire sako y'abalatifu Latifu sako yagwadda sako weeri etambula banoonya bantu bakyanoonya bantu abaagwa babateremu kaseera president agambwe munaamala ogikoza ne muleeta omuwendo gw'abantu abatuufu nja kubasinkana mwenna lumu mbateeremu ssente oba bilioni 5 ba 10 mutandikirawo mwekulaakulanye naye sigenda kubawa ssente kubanga mwagwa sizirina ssente za gavumenti baali bageze mugira mukuula kumunyaga n'abalabuukirira kati Nsibambi naga nti nze sako sijja gibeera nze kanyingire mu kibiina jajja anoonya akafo wakola ki oba mpa bwa RDC oba wonna wanaateeka nja batagudde nnyo tabaagudde kati Kaweesi bino byawayiriza Kyagulanyi mbu yakwata milioni 0 kwaga n'aziteeka wali alimba alina be yeenoonyeza talina muntu wankizo bwe yawawadde 10 munno okitegedde kubanga akakiiko ako bwe kaasatulukuka akaabasatu nze Nyanzi ne Namuleme kaasigaddeko Namuleme ne Kyagulanyi yennyini ne mwenye nga ssente olina zitwala wa Namuleme n'azitwale owooli kati tewawaddeewo connection ya muntu mulala neetegeeza mufunidde eddala ssente awantu awo ssente twazifuna toli bubi ani yagaa nti era nali ndi bubi ate wandabako nga ndi weeyongerako nnyo gwandaba nga ndi bubi we nabeerera nupu nagiyingira siri bubi nga buli kimu nkirina wali wagenda tewola bantu bwe nava mu nupu nze nali nkulembera abavubuka mu Buganda okuva mu nupu naye ne bwe navaayo sajo yiningi kuba abantu bali balowooza kagenze ekyatugenda mulaba wali ku kitebe ky'NRM siri mwezo levo z'abansi bantu era kati nkolegana ne President Museveni butereevu niwe njagala kati saawa eno nkuba essimu ne mugamba muzeeyo oli wandiki wano nenzija so sikya era saagala kifo ku mwena President yangamba yagala kifo ki ba minisitiri mugamba nti saagala ki funana fodo tusakire nsobola obbasakira naye nga seetaaga kifo okubasakira seetaaga kifo nsaka era nsobola amagezi kyemuwa amagezi ayingire essako kubanga President agenda kukwata ssente ezo kuzimu wadde ayingidde yamugamba aziteeke ani yazimugamba aziteeke akajanja sente nyingi nnyo yaziteeka mu kalulu yogera yeetaaga embo ku lubuto yeetaaga mbo gwe n'otunda ebizimbe by'abantu alina ssente ze yateekamu ye ebizimbe bye yatunda biriru webiri yabisikira yatundanga by'abanne bamusibe baganda agenze mukomera lwaki tebayambako ne bamusiba wakukwata ogenda mukwata kubanga komanda tebasobola komanda agogenda kuba omukoze bubi komanda amansuka awoze ebizimbe yange bibiri milioni 600 bwakaba amaziga bwakaba omuziga buziga obwekiro fere wa baluwa ebintu byakola bye byamulemesa okufuna kaali yakuba ebipande kati ekyo kati abantu balumbuye batandise domuyisa mwe gali bagandi mutu kiraba babagamba oli yalimbe nze nasanga ekifaananyi naye nga ate ne batamanya nti ate zambaali gwe balina ate ewa NRM kati kyekizibu kye bagira nti oli musajja wattu kali ku kituufu eyandibadde yali ku kituufu embeera emunyigiriza naye yakuba ekipande nesanga ku Nairo wano alinawo ekipande ekinene nze nali manyi oba alanga ki Kaweesi tayina muntu munno njagala aveeyo alumirize nti nazuwo yasinkana Kyagulanyi ku nnaku bweru tinamuwa ssente oba alumirize nti yasinkana Namuleme oba Kiyamanya abo abantu basatu oba tolina gwe waako ssente oli mufere oba oli mufere ate kati ekirungi zino tezaaliko lisiiti tezaaliko lisiiti naye abo osobola okukakasa nti wabawa
kuba nange bwe mbakubira basobola okuŋŋamba nti kituufu yazita. Nalabye gy'olusonya okusinziira ku mawulire agatambula nti bano ababaka bayinza obutalayira paka nga Mwami Kyagulanyi alabise. Bani abayinza obutalayira? Bano ababaka ba opposition. Omanyi amabanja ge balina abo? Mbw abamu ne bamugamba yogera bigambo ffe tetuli naawe. Bigambo ki? Era nti olutalo lulya. Ssenyonyi olunaku singa saalinze Ssenyonyi baali tebagenda mulangirira wali. Ssenyonyi ankubira ssaawa 8 ogw'ekirangana naye nga siina buzibu na gavumenti. Lwaki abasajja tebaagala kunnangirira ng'ali wali ekkololo? Yensonga lwaki baalwawo mulangirira? Ankubira ne mugamba muganda wange obadde oyina ebintu byeyogera naye bw'oba nanga nti abansonyiwe neyetonda aya papa bagende mu Airtel gundi basobola okujjayo amaloboozi bankubira. Ssenyonyi ne mugamba nti atofaayo bagenda kunaga nti munaye embeera nze ndaba bintu ndaba biganye. Ne mugamba kati gwe kyoba okola kololo baawolekawo muntu yenna gw'oyagala. Kino kiraga nti nangamba ndesseewo omukazi wange. Ne mugamba tewali mutawaana. Nalekawo madamaze. Nenkuba essimu nze kennyini. Essimu gye nakuba ye yalangirira Ssenyonyi. Yali akawangu era ne bamula nga baganya omulangi. Yali akawangu naye nga baganya omulangi. Ekitegeeza bino bituufu abantu bangula akalulu ne bagana obbala. N'ensooka ne ngamba Bulola ne mugamba Bulola omusajja waffe muveeko ffenna tuli be bamu. Era Bulola yakijulira. Bulola yali kuoko kusanyuka ttifu. Naga nti nafuna mawulire aganga nti omusajja ffenna ffe be bamu naye nga nti kale aba mulangi. Ne balangirira Ssenyonyi nga taliwera mukyala we yakwata taleshitire. Bw'aba wakana aviiyo. Bw'aba wakana Ssenyonyi nga muwayiriza antwale mu kkooti. Nze mbagamba bulijjo. Ojjukira ono omukyala Ani Muhayirwe bwe yabadde ayogera n'abamawulire nga avudde ku kkooti emakiri ewa ddiini. Yagambye nti ddiini bwe yayogeranga ebigambo ng'amwogerako yamugambanga nti bwe mba nkuwayiriza genda mu kkooti n'agamba era nange ne ŋŋenda wa mu kkooti kubanga bye yali anjogerako byali byawe. Singa saagenda mu kkooti kyandikakasiza nti bye yali ayogera byali biki? Kati Ssenyonyi antwale mu kkooti. Byonna ne byenjogedde byonna ekibiina kya Nuupu kinkwate kimpale wali mu kkooti. Kitwale mu kkooti nti musajja byayogera tikuli kituufu ne nze obujulizi mbuleero kubanga tewali kyenjogera kitaliiko bukaka. Okitegeera? Kakati bano ku mabanja ge balina ne ssente ze babajjako wali mu kibiina. Bayinza n'okutuga Ssenyonyi. Ssenyonyi asooka agaana okulayira kale bwe bamala okulayira yagaane. Tulyoke tukakase okugaana. Aliwo. Ssenyonyi yagenda okusooka ku bagenda okulayira. Kyagulanyi bwe tebannamulaba. Ibwa. Tebamanyi waali. Yagambye kigundi Ssenyonyi yagamba Mwami Kyagulanyi bye baafeeraafeera abantu Kyagulanyi agezaako okulaba nti ajjawo abantu kyebiba balyo babafeeraafeera simanyi protest vote najja wano ne bagamba ebyo byonna birimbo tebiri. Kale namulabye agamba President Museveni nayonona ssente simanyi biliyoni 5 simanyi abantu ba President Mwami Museveni ze yatuwadde. President ezo ssente ze yabawadde biliyoni yaziwadde bannayuganda kyekisooka. Era ndi munnayuganda. Oli munnayuganda bona aboozifunyeeko. Oli munnayuganda naye n'abazifunye abalala bonna bannayuganda. Era ssente ezo mmwe abali ku mijino emikutu muwa emisolo. Ate era temugenda na kuzikukulira mayumba gammwe mugenda kuzikolamu ebintu era gavumenti abantu bazifune emisolo gitambule. Ezo ssente ziddera mu ki? Zidda mu gavumenti. Nabadde ne walukaga n'agamba Mwami Kyagulanyi yabaze nnyo bantu omusajja ayonoona ssente z'abantu Mwami Museveni. Naye nga Mwami Kyagulanyi afunamu. Walukaga yandiyogedde nti Mwami Kyagulanyi yali atulwanirira mukute ssente mutufu. Abalwanirira wa nammwe mugende mwegatte kale mu ttale gyali. Walukaga agenda amalayo ennaku 2. Tulye bagiyita bati enjulu. Mulye ku ffene. Bagiyita bati enjulu. Enjawu. Mulye ku njawu zaffe. Ffene y'enjawu. Kane kafene kade kanirira. Ffene yanjagaza okulya kafene. Nkubuulira. No bakajjawa. Nkubuulira. Bano bali mu bagenda kulayira. Kakati Ssenyonyi bino byakola. Olutalo oluliwo olumanyi. Olutalo oluliwo lwa leader of opposition. Lwalo. Kubanga ekifo ekyo kyali kibaliddwa kutwalibwa Lubongoya. Yensonga lwaki yajja. Kati Lubongoya naabwa kyali kibaliddwa kutwalibwa Lubongoya. Lubongoya ne Ssenyonyi bakwatagana. Enkolagana si nnungi nnyo naye nga weeri. Lubongoya bakwatagana nabo mu kibiina batono. Kati olutalo lwalo kubanga Lubongoya
takwatagana Nyanzi olutalo lwawe luvudde wala Loopu naye enkwatagana ye ne Lubongoya nayo ya Kibogwe tugamba titeriiwo nnyo eri ku bitundu nga 2 kakati Lubongoya bwabwe Lubongoya saawa eno ali awo akyaga tukole tutya kubanga Lubongoya adaga nti bandibadde baleetawo zaake okitegete agira abeerawo bwalo Bobi Wine naga nti ekifo ekyo tukyandikiwadde tukiteekemukko Nambeshe kakati ng'ate Ssenyonyi agamba nti Nambeshe eri ewaabwe yajjayo kati yatuleeterayo wadde ababaka afazaali kyandibadde kigenda e Busoga naye ate abali e Busoga abasinga mu kibiina bapya Ssenyonyi takyeyagaliza ati Ssenyonyi akyagala naye kakati amanyi nti mu myaka 2 n'ekitundu egiddako kuba kati wano ekyamazima tebajja kukimuddiza Bobi Wine tagenda kimuddiza ekyalo Bobi Wine yagakiwa ku muntu mulala naye kati abadde akulembedde ku lisiti ya Bobi Wine ye Nambeshe okitegeera Bobi Wine tayagala kisookere wano ayagala afazaali kikomewo buki kiveeyo buvyeri kikomewo bukomi kuba wano kati kijja kulabikanga mwabeeyagaliza ennyo kyekyo kye nali mbagamba ne ku luli in fact ebintu bye nabagamba byonna bye byaleese n'okuba nti obuwanguzi bwabwe bonna n'aba MP bonna baafunye bamatanka nenga mpaleza aba 70 tebamanyiiko waabwe n'atali waabwe kyoboolaba nti ab'e Busoga bwe bamaze okuwangula ekifo ky'ogenda Magere bagenze wakata kati kikulaga nti tosobola kutegeera ab'e Busoga kati otegeera bagwawo benaare Ssenyonyi bayinza omujjako obwalo aterwa kati nze nkubuulire ebiriyo okugambye naye kakati nze ebigenda maaso nkyayogerezeganya nabo bamulekeko agira abeerawo kuba abadde atukole abadde akoledde gavumenti bulungi etambula kati mwami Kyagulanyi zino ssente zeyayogedde nti baziwadde ba bloga mubenyi bw'amateeka ezandikoze ebirala ng'ali mu kulyanjawo teeka akiri eya kootinzi yagamba yagasoma wali Kabenje teeka ki pulezidenti alina obuyinza Kyagulanyi tafuna ku ssente ziti ngamba naafuna ku ssente ziva mu gavumenti ate kati bilioni 5 zetwamu mukalulu lwakaaba amafuta omujjukira nga akubye press conference yagikuba na Busoga oba n'agamba nti amafuta gatuweddeko mu wiiki eki netumuwa bilioni 5 zetwajja eggulu yaddamu okkaaba President sente yaziyisa wa Genosale esente yazijja wa Genosale era omuntu eyazituusa ku Bobi Wine yali Shami mu Malembe buli omu aveeyo wano yewaka neze buli kye mulidi mulwadde banna era bambi bamuwadde amagezi ne bamugamba teyesimbidde ebyobufuzi abidde Malenda ayina ekizibu kyobola nti tannazaala kweja emyaka ayina ekizibu mu lubuto nti buli waafuna olubuto alwala nnyo ne luvaamu akozesa sologate afuna omukazi omulala bamuteekemu enkwasa era ndowooza kyagenda okukola wanaata kikozi tajja kuzaala ekyo yakigamba ekizibu ekyo bola nti aluddewo okuzaala odde mukwano gwange ebbanga n'atuuka neeyo omuntu abeera mukwano gwo abantu bandopoga bakuteresa nnyo ebyabo mbadde mikwano gyabwe musibe bulungi mwerabu